Yes, ku Prejan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli. Embeera zaake ekyayongera okuyungula ezziga olw'ensonga nti abasawo bagamba tanna respondinga ku ddagala ate era tannaddamu kuzibula maaso. Naye ffe tukyeyongera omusabira abantu ab'enjawulo bagenzeeyo okubanga bamulabako sobola okubanga bamugumyagumya mu mbeera gy'alimu naye nga ye tannatereeramu yadde. Naye ebizuuse biraga nti waliwo omwami amanyiddwa nga Luzze era ng'ono omwami akontana naye mu district oba mu kitundu ky'Emityana olw'ensonga nti ono omwami wa NRM Zaake ye wa People Power. Era kigambibwa nti omwami ono Luzze yasasula obukadde 27 ng'enguzi basobole okubanga bakwata omusajja amanyiddwa nga Zaake. Era ebizibu byonna ebimutuuseeko biva ku mwami amanyiddwa nga Luzze. So ekikola kino ffe tukivumirira yadde opposition yadde birimu ki naye kino ekintu kyalimu okuyamba abantu. So ogwo okusasula enguzi bakwate munno olw'ensonga nti ayambye abantu ekyo ekintu kiba tekiriiyo okisegeera. Era naawe empeera gy'oba ogenda okungula si nnungi. Luzze ono nga ye ali abutaala wali Emityana olw'ensonga nti teyakola alaba nti yakola ky'amaanyi era alaba nti yakola omulimu naye nga omuntu yamusibisa era embeera gy'alimu si nnungi to an extent nti n'eddagala aganye respondinga. Kale ku Prejan Media TV gwe tubuulire ki ky'olowooza ku nsonga eno?